eyamutta yalina ekiruubirirwa ky'okumutta obujulizi busonga ku oyo aleeteddwa nti ye yamutta. Nze simanyi yatta Kalamagi, naye bwe babanga waliwo ateeberezebwa okubanga ye yatta Kalamagi, lwaki abatakwatibwa bwe wabanga waliwo ensonga? Oyo gwolaba mu kavidiyo akatono awo ye Kalamagi, mu kiseera nga bamutadde mu kabangali ng'amaze okwokebwa addusibwa mu ddwaliro gye yafiira. Famire evuddeyo enoonya obwenkanya, wayise emyaka 5 tewali kikolebwawo. Evuddeyo ebanja obwenkanya ng'eyita mu bannamateeka baayo Nalukoolako and Company Advocate. Njagala tuulye Chameleon kiki kye yayogera olunaku olwo. Tugenda kujja ne story yonna n'ebirala bingi. Ebisigadde bya poliisi wanaffe twakoze ng'omutino Munnayuganda bw'alina okukola bw'okwata criminal omwani of police. Mu malala ge tulina olunaku olwaleero gega eyaliko president wa America Donald Trump, omusango gwamusinze ogw'okukabasanya omwana ow'obuwala oba ogw'okukabasanya omukyala. Mbaanirizaako basebo ne bannyabo mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukutu oli ku DPTV Uganda, yenze Sajime abeerawo kubanga mbatuusako ebintu eby'enjawulo. Njagala kubeebaza nnyo mmwe abatugoberera nga temukoowa. Nja kubeebaza nnyo abatwala obudde bwammwe ne mugaaka tucekinge ku mukutu guno. Muli b'amaanyi nnyo. Abaana abali mu kyondo kya Buwarabu, bannayuganda abali mu Asia, abali wali mu Europe, n'abali wano ku lukalu lw'omuddugavu Africa, mwenna mbaaniriza mwebale kubanga mugoberera omukutu gwaffe. Njagala tutandike bwetyo olunaku olwaleero. Tutandike ne president w'eggwanga erya America amanyiddwa nga eyaliko amanyiddwa nga Donald Trump nagagga bifeekeera. Donald Trump abadde n'omusango ogubadde gumuvunaanibwa nabikuwaako emabega nga kubigambibwa nti yakabasanya omwana omuwala mu myaka gya 98 eyo. Omukyala ono yavaayo n'alumiriza era baali balese emisango ebiri niyo ogumu baazuula nga si mutuufu, ogw'okukaka okumukaka akaboozi naye ogwo baagumuggyako ne bagenda n'ogw'okumukabasanya ogwo gwamusse mu vvi era n'alagirwa aliwe ssente ziri mu $5 million. Ojja gattamu obalebale ziba ssente mmekaawo. Donald Trump ono bifeekeera y'omu agenda kubeera nga akomawo mu kalulu akajja aka 2024. America egenda mu kalulu. Wabula omukyala agamba nti yafunye obwenkanya libadde ebbanga ddene ng'atiisatiisibwa n'ebiringa ebyo, wabula n'abamu nga bagamba nti amwesibako bwesibi anoonya ssente, wabula agamba nti finally amazima ne gavaayo ne gazuulibwa. Y'omukulu Donald Trump agamba bino byonna bamusibako matugambuzi muli isango, baagala muteekako bisangosango kulaba nga bamulemesa akalulu akajja ge gava saidi zeeyo. Oba oliawo ne wane waffe abakulu bye batya nti oba oliawo we tutabwe tutya entebe tuyinza obanga abasajja bajja tussaako emisango. Kale ebyo tetumanyi naye bye biva mu saidi zeeyo. Mu ngeri emu njagala kuyisaako ewakaana kambaata Edirisa Musuza katono nnyo. Eddie Kenzo yavaayo n'addamu oluyimba lwa Born in Africa. Born in Africa abantu bwe yaliko ku press conference emu n'agamba nti yayambye fire bongole lutaaya era kyaleetawo oluvuuvuumo. Abaamuvuma ne bamuvuma, abaamugamba bye baamugamba ne babimugamba. N'agamba ye ayambye fire bongole lutaaya oluyimba lw'okutambula. Ne bamugamba yi oluyimba olwakubwa nga n'omuntu yafa emyaka nga 3 emabega, ogamba otya nti omuyambye okutambula ate nga gwalowooza nti nno oli wakabikwoli ate gwozzeemu oluyimba lwe. Ampuliriza we twogerera mu kiseera kino Eddie Kenzo simanyi
oba oluyimba ye yayamba oba ye gwe bayamba, kubanga wetwogera mu kiseera kino yanominatingiddwa wali mu awards era nga banominatinze mu best music video, era oluyimba Born in Africa bamunominatinze wali mu Caribbean Afro Music Awards. Mwana mulenzi Eddie Kenzo, kati simanyi Eddie Kenzo yeyamba ku luyimba oba yayamba omugenzi ya luyimba. Nsaba ogende mu comment section obeeko kyongamba nterayo obubaka mukwano gwange ombulire ddala Eddie Kenzo yeyayamba Fire Bongole Lutaya delete omugenzi mu kiseera kino oba yeyamba award eno bwagiwangula egenda kubeera ya Fire Bongole Lutaya oba egenda kubeera ye. Kale katuveewaawo njagala kutwala mu mboozi ya Dr. Jose Chameleon. Ampuliriza Jose Chameleon bino waliwo kyenze ngamba gamba okumala akaseera. Ngamba gamba nti Jose Chameleon ayina emisango. Emisango egyo tegiggwangawo era fayiro eno teggalwanga. Dwaki yagiribwamu bweti n'egireeti. Wabula nzize ngamba gamba nti oba oliawo buli wabawo kye bamwetaaza banyiga ku peesa. Epeesa gwe musango gwa mwana mulenzi omugenzi mu kiseera kino Kalamagi. Wetuwogerera taata w'omugenzi wayise emyaka 5 bukyanga batta oba butanga bwokya mutabani we kuba yafa. Taata w'omwana agamba alemereddwa okufuna obwenkanya. Omusango gulinga gwe bateekako ettaka ne baziika. Kale nno yavuddeyo n'akozesa advocate ye oba bannamateeka be eya Nalukoola Co and Company Advocate. Kati bano bagamba nti kyekiseera bajjukize bekikwatako ku musango guno, era taata w'omwana ono afune obwenkanya ku mutabani we, kubanga kati kino kifuuse bakitunuulira kyamuli. Omusango gwakolebwa, omwana w'oli yafa, naye obwenkanya bulabikanga obubuze. Ampuliriza kansooke katono nnyo nkuweeko katono ku mbeera nga bwebadde, owulire munnamateeka biki byayogera, then nkomewo nkubuulire kiki ekigenda mu maaso naki oba oliawo lwaki omusango guno gugira ne guzuukukamu ne gumala ne gwebaka. Unoonyeko nga tulina ekiwandiiko kye tulaba ekitambula ku social media nga kiva mu bannalukoola advocates. Tusaa tunyonywako ku kiwandiiko kino kigamba nga kiraga nti omusango wa Kalamagi gulinga oguzuukusiddwa. Naye ndowooza gubaddeyo. Client waffe ye kitaawe w'omugenzi Kalamagi, Meja Kyamanywa, azze asuubizibwa ebbanga ddene gavumenti ya kuno kuba erina obuvunaanyizibwa okukuuma abantu n'ebyabwe. Nga n'omuntu singa amala n'aggyibwa mu bulamu oba n'asindikibwa okulunda embogo mu bumenyi bw'amateeka, gavumenti ya kuno erina obuvunaanyizibwa okunoonyereza n'ezuula ani abasse munnansi. Meja Kyamanywa alinze talaba bwenkanya, ate nga ofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti wa kuno yamusuubiza nti bajja kukola okunoonyereza batuuke ku nkomerero y'ensonga. Kati wetwogerera kigenda kuwera myaka 5 buky'okusuubiza okwo kukolebwa tewali kijja. Kale kyeyavudde atutuma olw'okuba ye talina busobozi buzuulani yatta omwana we, ne tubawandiikira akabaluwa akatono nga tubajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe abo abatuula mu ofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti. Obwenkanya tebujjanga, abalina okukola obwenkanya beebo betubuulira nti mukole obwenkanya obulina okukolebwa, mukole okunoonyereza, ne bwe kiba kitegeeza kuddamu kuzimba ekifo ekyo awaakolebwa obutemu obwo gye bayita scene of crime kikolebwe
n'abo abalamu abaliwo abamanyi ebyavaako embeteza omuntu oyo Kalamagi atuuka okufa banoonyezebwe bayitibwe bawa amawulire obwenkanya bujje. So kansa ebintu ebibadde bitambula nga byogerwa nti Chameleon saa yonna agenda kukwatibwa omusango kuba gwazuukusiddwa tukisuubire nga bwe bakirowooza mu misango egy'obutemu kati nga Kalamagi nyandibanga oba oli awo yatemulwa ensonga ebirungo bine ebiteekwa okubaawo omusango gusinga omuntu wateekwa okubaawo eyattibwa nga yattibwa bwali bumenyi bw'amateeka okumutta eyamutta yalina ekiruubirirwa ky'okumutta obujulizi busonga ku oyo aleeteddwa nti ye yamutta. Nze simanyi yatta Kalamagi naye bwe babanga waliwo ateeberezebwa okuba nga ye yatta Kalamagi lwaki abatakwatibwa bwe wabanga waliwo ensonga. So ekitegeeza ewa Chameleon sawa enda bagenda sibawo because it's the crime scene esseguku omusango guno egwakolebwa. Abanoonyereza si ba private lawyers nga nze wabula abapoliisi n'abannamateeka ba gavumenti be balina obuvunaanyizibwa okuwa ebiragiro nga bakola okunoonyereza. So bwe kibanga kye basazeewo kijja kuva mu bo. So ensonga bwe zityo bwe ziri, I think taata afune obwenkanya naye kubanga buli waalaba nga ensonga z'okutta zino zirabika nga zifuuse baana baliwo. Kati ate omuzadde bw'abeereyo nga naye alina omwana we yafa agamba lwaki nze ogwanga omusango gwasirika, kale nno aba ayagala n'ogugwe gukolebweko. Katusabe taata afune obwenkanya eri omwana we mu ngeri emu bino bigwere ddala ne Chameleon afune eddembe lye kubanga bino we bibeerawo buli we lijja erinnya Chameleon ne lirabikira simanya yatta simanya bikoze bitya ndowooza kifaananyi si kirungi byandiwedde ne basobola okuba nga guno musango guva mu ddiiro. Otherwise era temwerabira ne kali kentero bagamba nti oba oli awo lino lisobola okubeera epeesa nga wabeerawo ensonga yonna bamunyonyoogeramu ne bamukuumira awo. Kale nno teweewuunya ng'era obwenkanya tebulabise eri taata ne bubeera awo nga buli awo bwe butyo. Njagala kubeebaza nnyo bentambula nammwe, mwebale nnyo mwebalire ddala. Saba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa bambi abankuumire abampeera omukisa, mwebale kunjagala, mwebale goberera channel yaffe, mwebale gomerera channel yange. Muli b'amaanyi temumanyi kye kitegeeza bantu kubanga bakuwa obudde ne bakuwuliriza. Nammwe abatwala obudde bwammwe ne munnoonyaako ku nnamba y'essimu eyo ne munkubirako oba ne mumpeereza obubaka, bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Sikoowa gwe buli wonkubira bwe mba nga ndi bize bwe mmaliriza nja kuddamu nkube message bw'oteekako ne sigiddamu manya ndi bize era wenfunira obudde nja kugiddamu tufune n'obudde obunyumyamu. Mbaagala nnyo abagoberezi bange bafolowa bange. Mukama Katonda abankuumire ku lwa Katonda n'ensi yange Uganda. Peace and love.